ate ne Luzira we ngendayo era nja kuveera tubyogere kubanga sina muntu gwe nasse tewali omuntu gwe na salide mu ggwanga lukwe saakutte saakase n'olwekyo kitegeeza nti bwe kiba kya mabanja nganze mukozi wa business osobola okuba bangi abamanja naye nga oluusi ze bamanja sizemmanyi ko tebawo tutabaganya. Kasumba Kasumba ekimukwasiza yagenda neyewola ssente mu mwaka gwa 2022 bwe yewola ssente zaali milioni 15 n'asasulako akakadde kamu era kampuni tekeegaana yakasasula naye olwakusasulako akakadde ako yabula teyaddamu kutuukirira kampuni wadde akolera ku dduuka ne ku dduuka n'aba nga takyagendayo era okumutuuka omukumukwata twatulakinze mutulakinze sinamanya eyampola kankuddiremu sinamanya kubali awo bonna bali awo ani amanja era yampola ki naye kibi nnyo era kikyamu okuba ng'omuntu bw'oba wamuwayo akaseede bwekaba kakyamulemeredde omukola nga bwe yampisizza kibi kyamu kubanga ekikulu kyabe naye yeeyita serebu bwe beewola ssente tubakubiriza balina okusasula ssente. Batugambye oleteddwa era ogenda mu kooti Luzira. Ndeeteddwa mu kooti omwami gwe bayita Lutwama agamba manja ssente kyannaku nti tansaavingangako ekyessanyu nti asobodde obbayita oba oliawo kijja kumuyambako ate nange okunyamba waliwo omuntu asobola okusibibwa awatali oba oliawo kuwulirizibwa. Kakati kirungi nnyo mu kooti osanga n'empuliriza naye bwe batempuliriza era mujja kuba mukyaliwo nja kusobola okudda gye muli. Tewali omuntu aliyo nti nalinya omuntu we natta omuntu we nenyigira mu mafiiriza taliyo. Kakati kyassanyu nnyo ate n'okuexperiencingako kooti nendaba ne kooti kibeera kitya ne bwe mbanga oba oliawo bigenze bibi netwalibwa Luzira naye nemmanya abantu abaliyo bafaana batya na biki bye bayitamu kijja kunyamba ate oba oliawo okuvaayo ate ndabe what next. Kati nganze kansala because nti nze nfuba nnyo okuzza abantu emitima abakamekkereddwa okuyambako omuntu ayita mu buzibu okulaba nga buzibu oba bukozesaamu afuna ekyessanyu. Nganze yaliko kubbala ku street mmanyi nti essaawa zino ebizibu bye nafuna ku street ate mbikozesa kulaba nga sizza muntu ku street. Kati kigenda kunyamba nnyo ate bwe nva Luzira nga singa mba ngenze Luzira omuntu omulala ali eyo muleme muwaliriza ate kugenda Luzira kuwona Luzira wabula ate ni bano nga ono omwami agamba nti amanja naye tujja muyamba enkyo oba luli okutwala omuntu mu kaseera akeeruzira nga kisaanidde oba ng'akulemeredde like omunoonyeza omutulakinze tomulaba omunoonyeza wakolera tomulaba naye omuntu bw'aba nga ali naawe kituufu omugambe watwa ssente zaabwe ziti tiye ogenda zimpa otya bw'alemererwa awo mugenda ku next step. So kati right now ngenda kubinyonyola kooti ndabe kyene besobodde okunyamba bwe ne batenyambye Luzira nayo yaffe bantu ate nganze omukozi w'omulimu gwe mmanyi nti guyambako omuntu okuva mu nnaku ngenda kukola omulimu gw'amaanyi era abasiba banaabeerayo ngenda kujjayo tunyumye twogereko ne Katonda waffe ngenda kujja tukubemu ku lwali babulire ensi eno etambula etya wabweru ate era bwe navaayo ngenda kujja wakakalamu kaikola Uganda mbyogere biri Luzira generally buli muntu wonna woli toyagaliza muno okkomera era wenvaayo ne bwenvayo leero oba enkya ngenda kuba nsumulula akayimba ak'amaanyi akagenda okunyonnyola bye nnaabanda by'e Luzira. Essuubi eryange limba nnyo mu Katonda kati essuubi eryange liri nti bwe nyingira kooti essuubi lya butagenda Luzira wabula okwagala kwa Katonda bwe kujja kwa Luzira ngenda kuba musanyufu ku experiencing ekkomera. Bagamba bamanja milioni 14 bongeramu milioni simanya 2.8 but they are okay with the sente ezo kuba bo bazibanja bazaagala bazikubanja tebazikubanja nze ngamba tebazimanja kubanga balina okuba ng'ekiseera kyonna ebbanga lyonna bwe baba bamanja basigala boogera nga atabuze kubanga nze siddukangako wendi naye tebampadde mukisa googerako mu kiseera kye badde sebolese mu kooti kangane mu kooti kyensangayo okusinza ku mulamuzi kyagenda okunsomera kyemanyi ne mujja kuba mukkirizibwa
bajja kubanga nange neeyogerako ku kikibawaabye. Tetujja kufuna budde kutunnyonnyola bintu bino kubanga twaga kumanya yakuwola ssente mmeka gwegamba zaali za kukola ki alyoka azikuwole. Nze ndowooza kyensinga obulungi okukkiriza n'okutegeera kiva mu kkooti. Kuba mu kkooti simanyi kiriyo. Kati bwe nva mu kkooti ngenda kumanya bulungi nnyo kye ngenda okwogerako n'abaana abasobodde okubaawo. Naye mmwe muli kampani za kabi kyemanyi mu kkooti mukkirizibwa. Kakati tulindeko ekiva mu kkooti ate era bwe navayo tujja kuba tubyogera. Ate neeruzira bwe ngendayo era nja kuva era tubyogere kubanga sina muntu gwe nasse tewali omuntu gwe nasaalidde mu ggwanga lukwe saakutte saakase n'olwekyo kitegeeza nti bwe kiba kyamabanja nga nze mukozi wa bizinesi osobola okuba bangi abamanja naye nga olunsize bamanja size mmanyi kkooti ebawo tutabaganya ne tubeera nga tukkanya. Sinnamanya mmeka bo bagee bamanja 14 ne milioni simanya 2.8 bo bwe bagamba kati katulindeko tulabe okusinziira ku bonga bwe bennyonnyola anti banampitiramu nze sitegeka bivulu nakakola ekivulu kimu ate sinze yali akitegese neera kyava mu bulungi nnyo yali yakitegeka yafuna ssente nze nsuubira okutegeka next year. Sinamanya kuba empapula nyingi ate tansavingangako nkugambye tansavingangako sinamanya eyampola kankuddiremu sinamanya kubalyawo bonna balyawo ani amanja era yampola ki wabula ŋŋamba simumanyi mubamanja mu kiseera kino naye tomanya abantu beekweka ono ajja nakulumba akunonyemu ebigambo mu kkooti n'osangayo omulala nga ate y'omumanyi bulungi kati kisinga obulungi tulinde tugere mu kkooti. Nze nandisuubidde ti nga nze muna bizinesi waliyo n'abamanja abansibako engoye ze bazisibako gye ziri ku dduuka kubanga nze na bridal shop kakati abamanja bateeka kuba bangi naye gwe nsimbagana naye mu kaguli gwe ndaba ddala manja batakola ki tamanja kakati nga nze atali musi w'abantu atalyanga mu nsirukwe atakolanga musango gwonna mubi mu ggwanga lyange sinyinza kweraliikirira ki muna bizinesi yeraliikirira ebintu nga 3 ekisooka kumuwaayiriza omuntu kujja obuzinalaba omulimu gwamutambula bulungi nabako kyakupatikako nga nze abeera mulayiti wasobola okubaayo omuntu n'agamba oyo nteeka okubako kyemukola biba bingi naye ekisinga obukulu mu kyonna kkirizanga katonda embeera yonna gy'aba aleeseewo abula osaba okulaba ngaekola ki ngaeggwawo bulungi. Nandisuubidde nti ebisinga obukulu tusooke tugende mu kkooti byampapula bino si byajejjere bukwogera jjojjo nnyo kulaba ani oyo agambye nti oyo nze muliyo ku ndagaano ki looya wange taliiwo nze looya nze sirina looya because omusango gugenda kuggwa bulungi kubanga nze wembaawo defendant ampolereza omukulu ye Katonda yantonda olw'ensonga nze sikkiriza nti sitaani anyinako obuyinza wabula asobola okwepankapankamu abo abasobola okuba ku kyebanemeza kakale ate nze katimanya erimba serebu balina kirabira bulabirizi ngenda kusangayo dda abasajja muŋambye bataddeyo ani lwasa ate lwasa kati bwemusangayo kyali wange kati waliyo ani ate sipapa abali ku misango minene naawe kana akasango ka ssente tebakateeka eyo ssente nga oli agamba yazikuwola tebakusiba nga sipapa kuba wa sipapa ye yagamba ono yanziba yannumba mu nju oba kitegedde akati ono agamba nti ono yajja ne muwola n'alemerera okusasula omuwa buwingeri lwaki tewamusasula era osuubira kukola otya okumuwa sente sinnamanya ani wabweru kyenyinza okumisingayo kwebaka bulungi kubanga abantu ngenda kuba nabo era mukomera baliyo bantu anti kati waliwo omukadde waffe amita Saddam Hussein bamusalako ensingo okuyidi ey'ebisolo ensi yazikirira ensi yasigala etambula bulungi kakati nze ate ku Juma mba nfunye edduwa ennungi malayika zange zisigala zikola zigamba eddiini eddiini ate oba oli awo kati nga ggwa atanaba kugitegeera
wetaaga ate ekiseera kinene okunyonyola ku ekyo kuba omutanyiza kubanga tonayiga alphabetical orders abcd ne bagamba wandiika erinnya alubato kati tonabagitegeera n'olwekyo bwe naakuwulira bweyogera era ojja kulonda mu kyewandyagadde omuntu atamanyi kuwandika akusoma alphabetical sitawandika alubato era ajja kuwandika mu lulimi ye lwayagadde agambe kyekyo nga si kyekyo therefore siyinza kubulira ku ddiini kubanga tenaba kukwatako nnyo kati ngaggwe muganda oli musajja w'amaanyi tewalimu bantu bazze kubeererawo ate besiise wetaaga okusondera mu mbeera eno ate nipite nga sinamanya kinene kinene ekiri mu kooti ekisooka kya byonna nti nze eyankutte bankutte yesterday bankutte ku saa 12 ez'olweggulo nabadde nva ku ncf nanda nyina byengaza okubaako byemmanya ne bankwata bwe bankutte bansibidde awantu awatategerekeka okutuuka kati mbadde sinaliha mbadde sinalakubira muntu yena simu nga bangamba kimu mwe muli basereebu ojja kuyita abantu batukyankalanye kakati therefore bo benyini kyebakola nze nsaasira basaasire kuba tuyinza kumma muntu mmere kuva yesterday nolowooza nti okyali muntu era bwotyo ate n'okwongera okukendeeza ku misango omuntu oba omubanja bubanja ssente ate tumusibira abantu kumugana kulya kumugana kukubira abantu be because avaawo mu nnyiivu weekanga bw'aba talina katonda ate akola ekibi ekinene kati ekisinga obulungi mu kyonna ndi munyiivu naye kati ffe ng'omuntu onyiiga naye katonda n'olwayo katonda agamba atya bw'onyiiga sonyiwa nze siyinza kusaba abantu kunsondera abali eyo emmere nze emmere ya gavumenti nze omusajja wa layisinsi emmere bateka okuba nga gyeri nze ze bampa oba 10 oba 2 simirirawo lwamanyi gakulya nyimirirawo n'amanyi g'ebikolwa byange nti birungi because ne fightinze okuva ku bbala okufuuka omuntu kati okutuuka n'akusiba akukweke mbu tebakumanya nenze ndi kimbuyege ndi wa bulijjo bw'ovaayo gwe ng'ate oli wa kabi ne ofiisi zimanyiddwa okwekenze Swaba Kasumba oba onkoledde na kyakabi because yes abampambye omwami wuyo munene nnyo bamuyita simanya batte azitowamu abantu 13 naye ng'ate nze sizitowa kumpi na muntu n'olwekyo simanya batte simanya bamuyita kiki kitamirike bangi naye mbasonyiye kubanga bakoze banoonya kulya kubanga bo bampisiza bubi batadde emmotoka yabwe yanuuwa ne batekamu essinga y'amaanyi nnyo yes nze nyina obuzibu esinga y'amaanyi nnyo era mbagamba mwenna bakyayongera okutulugunya abantu omuntu oba omubanja bubanja tomukwata mu nkwata yamusiwa muntu yamuliwa okulya mu nsirukwe yatemudde yarepinze omuntu w'ebbanja oba muba mwakkaanya naye ne waba bitagenze bulungi bye byetaaga okugonjoola oba kitege kye bankoze kikyamu nnyo era nsaba katonda abasonyiwe abakeko ku mitima bategeere nti gwe banoonya tabula abo tebampooningangako bo okusinziira ku ngeri gye bakutte Swaba wadde oyagala bakukwate batya enkwata y'omuntu oyinza obutagiwa enkola gye bagenda kukwatamu naye esobola okuba ennungi okusinga kaawo tebabadde na mupoliisi babadde na bailiff omunene nnyo alinga ekita oba ensuwa y'omwenge oyinza nabirabanga ewaffe waliyo amaato amanene nnyo agabeeramu ensaka z'amalwa amenge musajja munene nnyo azitowa yeewanye n'okwewaana mbusimanya nina gwenkwataawo nenkasuka bana 5 nemugaa nze toyetaga kunkasuka yadde okunteyako empingu yagambye yani oyo omwami oyo wali munene bamuyita batte oyo yagaye mbu asitula bana 5 naye nga gwensaba ali omu gwensanza agamba ti akireiminga gyendi abamuyita Mr. Lutwama tukolera ku kizimbe kimu tukola naye muganda wange n'olw'ensonga eyo bw'abanga ye mutuufu ddala yoyo gwe bagambye Lutwama njagala okumusaba nti ze ndi mugandawo enkola yonna egenda okumpisibwamu njagala kugamba nti ebeere ya buntu bulamu kubanga gwe ng'omuntu nkola naawe ku kizimbe kimu tusobola okutereeza ebintu bingi nnyo okusinga ebya ngaga abamawulire bangi boyise kale singa nejjo bwe mwampise nga munkweka mwampitiddeyo kakalamu ne mungaba kale katuyiteyo gundi ngeza bugeza nati kati alinnya lyennyini linnyumira kuba nkozesa kalamu kuwandiika ennyimba zange kakati bwe mbanga nze mpandiika ennyimba zange ntandise okulowooza ku luyimba lwange taito maze gifuna bagita ekkomera
naye ebirala sinabifuna kuba sinnabiraba wabula ekibi mu byo ye Mr. Lutwamu butakkiriza kubeera omu ku abo abanankola ebibi bw'abanga yo yeyankutte eggulo kubanga simusuubira kubanga ye muganda wange naye bw'aba ye kibi nnyo tukolera ku kizimbe kyekimu landiwadde waffe y'omu ye Mr. Hamis Kigundu ne Yasin Sentongo tukola nabo ku kizimbe kimu wakiri yandibadde bagendako ewa bosi yasinamugana naye Kasumba namuwa ssente zange oba tazimpa oba naye najja kubanga mulaba nga nejjo nabaddeko naye naye bw'abanga ddala yanoonya unfortunately nti mutima gwe yankoleddemu gwe nayisiddwamu mubi nnyo naye njala kumusabira edduwa ennungi abalala bakwate bulungi abawe ekyokulya abakkirize bogereko n'abantu baabwe kubanga eggwanga lino Katonda ate yatuwa omukisa newankubadde waliwo bitagenda bulungi naye omuntu okwogera n'omuntu we kirungi olaba bakwata balidde mu nsi olukwe olaba bakwata bajjamiru mukulu bagayogerako n'omuntu wo ng'ate bamaseeka baffe babateekako emisango boolyawo eminene bakwata basipapa boogerako nabo sipapa namulaba nga yogera ne kamiliyoni kakati nze ate gwe waggalidde okuva eggulu saa 12 okutuuka olwaleero nga sinnalya kantu konna oba okitegeera kibi era bw'abanga ye Mr. Lutwama nkimanyi nti ye si ayinza obutakikola naye bw'abanga akikoze n'engenda eruzira wenviirayo wonna mu kayimba kange nja kuba mwebaza era ne ku ofisi enja kugendayo mugenvuddeyo kubanga muganda wange naye kibi nnyo era kikyamu okuba ng'omuntu bw'oba bamuwayo akasente bwekaba kakyamulemeredde omukola nga bwe yampisizza kibi kyamu. Yes. Gibali kati zokufa abakozi mu business tubeeramu ne bikalubamu ne weewolamu wano ate ennaku zino bikaluba nnyo oba okitegeera kakati bikalubamu naye era bonna osooka ogera n'omuntu oba okitegeera omuntu oyo amale kulema wakiri omuseko ne zitraka kubanga kati gwe bwoba onoonya onjagalako amawulire gakubula tegasobola kukubula tewayi TV esobola kunoonya swahaba naabula ate neye bwennyini bwoba onoonya tosobola kuwumbulwa omuntu muteeke kuba traka bamutrakinga serving omugaireta sente zange kola booti naye oba tekikoze kiba kibi. Yes mu bitundu bye bwayisaawo nga wakati w'ekalere ne bwayise genda betufubutuka waliwo akapolisi bakayita bwayise police post wabula omusajja gwe nasanzeewo osiwaawo ndowooza akola nabo kubanga nawulidde agamba oyo ogayo oyo munene ebintu bibintamya aleeta abantu tayogera bulu namuwidde akyogera naye akyogedde bukya kubanga bantaddeyo mu ngeri ya kibwatukira tebalinayo ku poliisi eno boogera n'obuuzaayo omusango gwabwe gwe baggulawo tebagulina poliisi eyo bandeese obuleesi kibwatukira kukuba mbakatanya muntu nsaba Katonda nsaasire abe nga sirutwama nkiddamu bw'aba yeye kibi nnyo kijja kunkosa nnyo mu mutima gwange era dinaabo abeere ng'akomye ku nze okuwamba empamba gy'aba yampambyemu akomye ku nze kubanga nze sina mwesobola kufiira nerwana nali nsobola okufiira ku bagita Benchonka Street wenabeeranga nga nkyali mubi kati mukiseera kino sina nsobola kufiira buli wemba wabeerawo abandaba olaba namwe muze nga simanyi ti munajja okitegeera ndiko nasemba mulaba waaluna nga tuva kuyimba wawalukaga namulaba ekiro nga akukutidde ddala kati sebo nze sinalya nno njala ennuma okuva yesterday njala ennumira ddala mwesonde mumpeyo kyemumpa tutwalira alhamdulillah akalamu aguze penso omanya nti kati nika aleete bayiro oba ekitabo aleete naye abasinga abali eyo alhamdulillah kakalamu njagala kwebaza Katonda ansobozeseza ne mujja kwacha nindeetagisiza ate simu okubanoonya nayo gye baawambye kuba sigirina sina kyennina era njagala kutwala omukisa guno okutegeeza buli muntu ali eyo buli omu yegendereze omuntu gwali naye ate nga bwayongera okusoma n'ebyawandiikibwa ffe Katonda tugamba nti ku nsi ekyalema okutegeerwa ye muntu omuntu ono kizibu nnyo mumutegeera agenda okukulyamu olukwe tomumanya oleberwa bikintu nga kize bwe kiti naye mu byonna gwokoleganya naye nga mwewola gezaako okukwatagana naye mu nsasula bwakaluubiriza emitendera mingi nnyo omuntu mwasobola okuyita mu kwongera okukola ki okuwa ssente zo oba okitegeera lutya nze tamanyiza nga ayimiridde because tannanoonyako
anti nze bwabanga yerutwama tasobola kubanga noonya nga nze sinaweza wiiki bwaba yeye nga muwadde sente musasuddeko bwaba yeye era bwaba yeye ngenda mwewuunya nnyo bwaba yeye bwaba kubanga bwaba ye sikyagala nnyo kwasa nnyo manyi bagamba ekintu ekyo kyanoonyerezebwako toyasa nnyo bwaba yeye nja mwewuunya naye saagala kwogera A to Z nga sinava mu kooti soka tuyingire kooti tulabe gwe ngulana naye mutunule ne mu maaso ndabe eddala bwakala amaaso agambe nti Kasumba nkutwala nga gundi bwe walemu kumusasula negundi oba nga bwenzize nkugamba bwenti neki nebwenti Katonda w'ekisaba kuume mu abaze okundabako ate sala tezatugende okuyingirira mu kooti zibeere za buwanguzi bwe ziba teziwangudde kooti ate ziwangule luzira kubanga betugenda eluzira tusangeyo abantu abakemekereddwa abekyaye oba abawulira nga batawakadde ate tutandika obulamu obusinga obulungi kubanga nze manyi kyengenda okujja eluzira kigenda kuba kyakabi nnyo ate bw'abanga Katonda nsaasidde omusango gwe ne gunsinga nja gusavinga ngumaleko era bwe ngumalako bwenti lwenvaayo mujja kuba mutegeezebwa kubanga bajja kumpa bagiyita njerabidde baja EPD byobusibe webuggwako nja gisheyalinga n'abantu banga banasobola okujja okundaba nga ntegedde ennaku ze balambuliramu abasibe kakati lwendivaayo nja bayita mbategeeze naye muyite mugayisewo kyewayagaliza embazzi kibuyaga asudde gavumenti nkoze kibonerezo kyo kiweddeyo oba okitegeera kitegeeza bw'oba omanja sente zo ziizo okitegeera kubanga abansibye nfe Katonda nanunula omuntu yenna akutwala nga mukomera nkulayirira tomusonyiwanga mulekere Katonda era oluyimba lwange lwekkomera singa nnyingirayo ne mmanya ebiriyo ebisinga obungi nja byongerezaako naye ekkomera ntaana lyengendamu nga musajja bana basazeewo nja kuvayo nalo nja bayita nja kusheya kakala mutoje kundaba bakyalira dye luzira bakyalira lwa simanyi bakyalira olunaku nalo bakyalira basibe amanya nze kanso Mayanja Daniel nze kanso awolereza kampuni Swaba Kasumba gye yajja sente gye bayita ya New of Investments nva mudamba ndi company advocates Swaba Kasumba ekimukwasiza yagenda neyewola sente mu mwaka gwa 2022 bwe yewola sente zaali milioni 15 n'asasula kakakadde kamu era kampuni tekeegaana yakasasula n'olwakusasula kakakadde ako yabula teyaddamu kutuukirira kampuni wadde akolera kudduka ne kudduka n'abanga takyagendayo era okumutuuka omukumukwata twatulakinze mutulakinze ne tumukwata ejjeekiro ne babbeerifu ne bamuteresa ku poliisi gye bamuterese kwe kumuleeta wano ku kooti ne warrant of arrest. Swaba Kasumba banjima milioni 14 yewola milioni 15 n'asasula kakakadde kamu kati saawa zino abanjima milioni 14 naye okuva twateekayo omusango twaguteekayo na mu mwezi gwa January omwaka guno ne tumusavinga n'afuna balooya bayita ba Volunteer Advocates ne bajja ne bawoza paka omusango kooti bwe yasalawo mbu mu kituufu omusajja yewola looni empapula yazisayiningako buli kimu kyonna kubanga yali yewola looni yalekayo passport yalekayo national ID ye byonna kampuni ebirina so kooti kwe yasinziira n'esalawo nti nno kituufu yewola looni asasule sente era kampuni kyeyagala asasule sente ezimubanjibwa. Ebyo alimba bulimbi kuba namwe mumulaba talinaako wakubi wonna alabika bulungi tewali omuntu yamutulugunyiza bamukutte ne bamutereka ku poliisi kwe kumuleeta wano era singa yali tayagala namukwata yandisasudde sente tewali yandimunoonyeza. Kampuni eyagala sente era baba talina sente amateeka tegalina kye gatulagira kirala omuntu baba bamukutte na warrant of arrest nga talina sente amateeka gatulagira mbu nno kooti emwongerayo paka luzira n'abeerayo ebbanga lyonna paka bw'asasula sente so tewali kirala.